emisango ejjaggulibwawo eri Pastor Robert Kayanja ono owa Miracle Center bizeemu anti okuva myaka mingi of course kuva bbanga ddene emisango gino gizze nga gijja mu mawulire nga wegisirikamu wegisirikamu naye ku guno omulundi nateera omusango gulabikiddwako mu kooti anti munange waliwo abavubuka abavaayo nga munnaye balumiriza omusumba okuba nga munange yabatuusako ebintu ebitabeeranga birungi nga tugenda okuwulira mu vidiyo eno naye nga Pastor Kayanja of course yalabiseko mu kooti era ne wabeerawo n'omwami owa forensic yabeera alina obufaananyi oba obutambi obubeera nga bwalabibwa alabiseko mu kooti okuba nga munange omusango babeera nga bagwogerako era nga bagwanja okugutuusa ku bweguyimiridde. Pastor Kayanja of course ne mukyala we balabikiddeko mu kooti okubeera nga bakola ki beeloopa kubanga munnaye baba bakuloopa olina okubeera nga reportinga mu kooti buli kaseera okubeera nga munange paka omusango gwe gubeera nga gukoze ki gutuuse wegulina okubeera nga bagutuusa. Abavubuka babaddeyo but of course bano abavubuka babazze bagamba ng'obulira voice notes olumu nga bagamba batusindika waliwo abasumba bano abatutumye okunona erinnya lya Pastor Kayanja olwala ne bagamba ate Pastor Kayanja yatusasudde tubeere nga tetuwogera kugamba ebintu biri awo tetumanyi kituufu naye kooti of course omusango twagoleka mu kooti yo kooti ebeere ng'ekola ki ng'esalawo. Leero mu vidiyo eya leero tugenda batulaba ekyavudde mu kooti weekumireko tulabe bino ebyagenze mu maaso mu vidiyo ya leero. Nkwanyiriza nnyo wano ku The Union Media Hub tukola ku bintu ebikwatagana ku marriage, faith and motherhood. Leero tugenzeko mu faith oba mu basumba oba mu makanisa kubanga munange Pastor Kayanja musumba era bikwatagana ku faith niwe tubireese olwaleero. Kugamba nti mukwano beera ng'osubscribinga click nga notification bell oba tonnaba ate n'akade beera ng'okateekako tubeere nga munange tutambula ffenna wamu wano. Katulabe omusango gwatambula gutya mu kooti tulabe ekyavuddeyo. The Union Media Hub ignites. Ababba Bishets 256 be banno mu kunyirira obanga oyagala kulabika bulungi oyagala kubeera ng'oshananye oba ng'osha bastinkinze nga kwogera kwa luno bwe kugamba ababba Bishets 256 bakutuusako shades zonna z'oba oyagala g'oba olina shades gye walabye ng'ogyegomba funa enamba yaabwe obasindikira shade gy'oyagala bagenda bagikutuusaako wonna w'oba oli. Bano bakubire ku nnamba ezo obeere nga munnange olabika bulungi nnyo nnyini ddala mu Uganda mu Kampala wonna worldwide. Bano mwana balina ebintu bya kabi togenda kubeera disappointed. Shades zonna z'oyagala beekwate tojja kwejjusa. Baby Shades 256 enhance your look. Kooti ya Mwangattu e Mengo etandise olwaliro okulira obujulizi oba omukugu wa poliisi Enoch Kanene okuva mu kitongole kya Forensic Service Naggulu obukwata ku butambi n'amaloboozi obuli ku ssimu ey'omu ku bavubuka abalumiriza omusumba Robert Kayanja owa Lubaga Miracle Center okubalya ebisiyaga. Mu alipoota y'omukugu ono ey'emyaka 17 eragiddwa obutereevu ku lutimbe mu kooti, Kayanja yagabananga obutambi bw'ebisiyaga n'abavubuka abamulumiriza. Omukugu ono Kanene asoose kutegeeza kooti ku ngeri gye yayingiramu mu musango guno ng'agamba nti obuvunaanyizibwa bwamukwasibwa akulira ekitongole eky'emisango egy'oku mutimbagano awamu n'okukulira ebya forensiki ng'era alipoota gy'awadde ategeezezza nti yava mu ebyo bye yajja ku ssimu ey'omu ku bavunaanwa ng'era ategeezezza kooti nti n'obubaka omuli obwa WhatsApp obwali bwasangulwa yasobola okubuzza. Alipoota eno mulimu ennamba z'essimu ezaawanyisiganyanga obubaka obw'ebikola ebya Sodoma ne Gomora okuli n'ey'omukugu gy'akakasa ng'eri mu mannya ag'omusumba Robert Kayanja. Alipoota eraze ng'essimu eyaweebwa omukugu okuggyako obujulizi yali ya Regan Ssentongo ng'era obubaka bwa WhatsApp obwaliko bwali buwanyisiganyizibwa wakati waayo n'ennamba y'essimu endala eyawandiisibwa mu mannya ga Robert Kayanja ng'era ennamba zino kiragiddwa baakubaganiranga amasimu ne boogereziganya era nga bino byonna kiragiddwa nga byatandika ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2020. Wano n'amaloboozi agaakwatibwa ag'essimu ezaakubwa gazannyiddwa mu kooti.
Mu bubaka bwa WhatsApp, Ssentongo Reagan aweereza obubaka ku ssimu eri mu mannya ga Robert Kayanja ng'amubuulira ku ebyo ebyamutuukako mu mwaka gwa 2017. Kayanja nti bwe yamuyita okwegatta ku ttiimu ye Kabalye okutendekebwa bimale bigendemu okumuvuga olupanka awamu ne banne. Alipoota era eraze nti Ssentongo Reagan yategeeza nga muganda we Mayanja bwe yattibwa oluvannyuma lw'okwogera amazima ku bibakolebwako, era wano Ssentongo ne banne abalala abaali basigaddewo nga bagezaako okusaba omusumba Robert Kayanja ssente ze yabasuubiza, nti kyokka ate ono yatandika kubatiisatiisa nga bw'alina amagye era nti alina abanene mu State House, bw'atyo nti nga tewali gye bayinza kumuloopa. Alipoota era eraze obubaka okuva ewa Ssentongo Reagan nga bugamba nti alina obujulizi oba omusumba ono oba okubala ebisiyaga. Omukugu era asomye obubaka bwe yajja ku ssimu nga bugamba Ssentongo okuwandiika abantu be yayita gangs abasobola okusaanyaawo abo aboogera amazima. Alipoota era eraze obubaka nga bugamba nti abavubuka be Nagula bakyansumbuwa kubanga tebannaba kufuna balansi waabwe gwe wabasuubiza. Obubaka obulala nga bwaweerezebwa ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2021 okuva eri Ssentongo Reagan nga bugenda wa Robert Kayanja bwali bugamba nti what next muzeeyi. Wano omusumba Robert Kayanja mu alipoota kiraga nga yaddamu ng'agamba nti balindemu bagenda kubasindikirayo ssente buli omu $3,000 nti kuba nti ku kkanisa tebakyakola olwa lockdown ate tebasobola kubakkiriza kujja ku kyaki. Alipoota egenze mu maaso n'eraga obubaka nga Ssentongo ne banne baatiisatiisa okuggula omusango ku musumba ono n'okuteekayo obutambi nga bakolako ebya Sodoma ku mitimbagano olw'okusussa okubeepena wakati mu butabawa nsimbi zaabwe ate nga yabakozesa. Wano kiraga ng'omusumba ono nga yaddamu bubaka ng'agamba nti bagenda kutegeka ku ssaawa 6 nti naye Katonda yajja okusalawo. Obubaka mu alipoota eno bulaze nga Ssentongo alemera ku musumba Robert Kayanja ng'abaana be yavuga olupanka bwe bali obubi ng'era beetaaga ssente era nga bugamba nti nabo beetaaga okubeerako obulungi nga ye omusumba. Obubaka obumu bubadde bugenda eri omusumba nga bumugamba engeri gye beevugamu olupanka. Obubaka buno bulagiddwa ku lutimbe lwa TV mu kkooti mu lujjudde wakati mu bantu ababadde abamu okutensaya era nga bazannye n'obutambi obwakwatibwa obutereevu ku ssimu y'omusumba Robert Kayanja nga bulaga omuntu nga yeesangula omusaayi ng'ali mu kaabuyonjo. Kkooti eyongezaayo okuwulira omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno omwaka guno. Kinajjukiranga mu musango guno omusumba Robert Kayanja yawaabira abavubuka 9 ng'abalanga okusaalimbira ku kkanisa ye saako n'okumuwaayiriza nti yali ebisiyaga awamu n'okuwa amawulire ag'obulimba ku poliisi, wabula abavubuka wakati mu kufunvubira bazze balumiriza omusumba ono okubaddako n'abasulika ennenge ng'era olwaleero obumu ku bujulizi obwali ku ssimu y'omu ku bavunaanwa bwe badde butaputibwa n'okukakasibwa mu alipoota y'omukugu wa poliisi. Kinajjukirwanga mu musango guno nga gugenda mu maaso, kamera ezikwata obutambi kw'ebyo bigenda mu maaso zaawerebwa. Ekimala eri abantu abalowooza nti buli lwe baagala okubaako kyebakola we banaatandike naye obunafu butera kubeera mu bungi. Ebibonerezo bwe baawa abazzi b'emisango tebitangira abantu balala kye baba bakola. So okubadde okusaba kwange eri omulamuzi musabye nti ku mulundi guno abawawabirwa bebanga babasanze nga gubasse mu vi ekibonerezo kye babawa kibe nga kijja kutangira abalala obutakola ekyo. Ekiruma ennyo nti abaana bano baali bavuddeyo nga bavuddemu abali bakuba abantu abanywa enjaga bakola ki nga bavuddemu naye oli okuba nti alina ebigendererwa bye n'abanoonya mayiro 265 nkolagana ki gy'oba olina nabo si bakozi bo tebabeera wuwo tebakunoonya. Breaking news, amawulire agaakagwawo wali ku Mwangattu Court. Forensic expert tells court no pornographic material linked to Pastor Kayanja. A police forensic expert has told the court that the investigations found no evidence of pornographic material
linked to Pastor Robert Kayanja. In a case where 9 youths are accused of tarnishing his reputation. The revelation emerged during an intense cross-examination at Mwanga 2 Magistrates Court on Monday, March 23rd, where the accused are also facing charges of criminal trespass and giving false information to police. Forensic analyst, also defense witness Enoch Kanene, confirmed under oath that the examination of a mobile phone presented as evidence did not reveal any pornographic content connected to the pastor. After a thorough examination of the phone, I never found any evidence of pornographic material in the form of texts, WhatsApp messages, or videos sent by Pastor Kayanja, Kanene told the court. Kakati no wetwogerera omusango awo weguyimiridde, but of course nge omanyi aba social media wano bavaayo, nze manyi ono gwe yali ebisiyaga, manyi ono gwe yakola bwati, manyi ono gwe yakola bwati. Kati essaawa zino bwenjogera bibiri mu kuyitinganya mu social media wano wonna nga abantu abawa obujulizi bavaayo, abadefending omusumba bavaayo, abalumiriza omusumba bavaayo, kwegamba byebyo byonna bigenda maaso naye nga kooti yo bweti we yasazeewo, era omusango of course bakyagupushinze nga bakyakola further investigation. Naye nabalokole beebuuza omusango ogubeera mu kooti over and over gutagwa, omusumba babulumiriza nnyo ebisiyaga buli kaseera. Kwegamba kiruma era kimenya omutima okubeera nga munnange ate basumba bannaffe bennyini bebagambibwa okubeera nga munnaye basindikiza bana bavubuka, okubeera nga munnaye bakola ki, bayogera bino byonna eri omusumba Kayanja. Nga of course bemulidde mbu bameshoninzeko abasumba bamuchacha amalala, Pastor Serada, Pastor Senyonga, of course bameshoninga muguno omusango okubeera nga munnange bayina ebirubirwa ebirala okubeera nga bajje bana bavubuka, okubeera nga balumiza Pastor Kayanja mu kooti. Tetumanyi mazima okujjako bye tuwulira, naye nga Mukama ndowooza Mukama anayamba okulaba nga munnange kanisa ekwata wamu nate. Byebyo nno for now. I'll see you in the next video. Bye bye for now.